Tosubwe ekiddako ku S Media UG. Kintu kya rage kino kyali kisobola okunogerwa eddagala before singa bakimanya nti kisobola okuvaako obuzibu kubanga olutalo ng'oyawukanyeeko ku nnaku ku ntalo endala z'abadde akola ku bayimbi abagenda eri luno olwazawe lwazze nnyo mainstream era ne wabaawo okuwanyisiganya ebigambo wakati balowooza nti rage yabadde omukyamu n'abalowooza nti azawe yabadde omukyamu okitegeera kitegeeza kyataddewo akakuubagano wakati w'ababiri okitegeera kati ate rage akiteekako nnyo nti abayimbi b'e Kampala okitegeera rage bw'ajja e Kampala oba eno mu central ne bamukuba obucupa golowooza abeeri bagenda wulira batyanga baakamala okusoowagana n'azawi ne bwe kiba tekiri in that line bali bajja gamba bwe mutyo bwe mwasasudde jjukira mmwe mukuba bucupa bali asajja batambula n'emiggo nga talina nansonga naye atambudde n'omuggo gwa amanya nedowoozi nabulime Esther S1 ku Atop with S Media Uganda. Happy New Year bonna ba S Media lovers banaye mwebale kubanga timwayingidde omwaka mbasabira omwaka gubatambulire bulungi byonna mu bifune mutasobodde kufuna mwaka guli oguwedde naye nga olunaku lwali tugenzeko mu social media muliro vibe ku vibe. Happy New Year kasirye 2024 24 twamuyingidde mu vibe so naye katulabe byaleese kubanga abamu ku ffe tusobola okuga nti 2023 abadde mulungi nti bingi bye tusobodde okulabako n'okukwatako bingi bye tusobodde okuimprovinga naye nga byonna bibesingidde ku kintu kimu kuteekamu action era bwedda ku live ku makya ngamba abantu nti kyonna kyoyagala kikyuke mu 2024 kigenda kyuka okusinziira ku action zossaamu bonoosigala kyogerako bonoosigala gamba nti nkimanyi era kigenda kukola kigenda kusigalawo ebintu okusaba si strategy yakufuna okusaba ebanga supplementary ate oluusi tulina nakwebaza kubanga ono gweyagala osaba ebingi olwedda aba akuwadde bingi akuwadde obulamu akuwadde omukka akuwadde kibyonna ebikwetolodde abikuwadde n'amagezi agakuwadde kati oluusi olina mwebaza kati naaba nga asobola okuba nga ayongera okulambululira bulungi bw'osobola okukola kyokutambula okitegeera ne mbagamba nti bw'ogulawo Facebook platform yo aba akawunti yonna eba etandise na 0 okitegeera nti naawe kennyini oba tonnefollowinga kubanga obadde tonna existinga kati gwe newewa follow esooka nebisigadde nebikola ki nebijja so newoba olowooza nti omanyi bw'oba tocommunicating nga toexistinga so osobola otandika platform zo n'otandika okweexistinga then abantu bajja kukulaba bakole ki bakuwagire okitegeera so 2024 gugenda beera mwaka gwa buwanguzi eri abo abanaateekamu action era gugenda beera mwaka gwa kulemerera eri abo abataateekemu action ne basigala just weekubagiza naye nga tubaaniriza mu 2024 tutambulira awo. Happy New Year, Matilda. Happy New Year, Esther, S Media Uganda, Brown Skin Events, Mr. Kasile, Adam, nange kenyini Matilda. I'm very happy. Nebaza Katonda okuba nti yampisiza muguli obwaka nentuka muguno munaye nga ndi musanyufu nga seekubagiza bantu babaddeyo nga balina bye bayitamu naye maybe bye bitamu nabirede ne ngamba kyenfunyeko kyendabyeko kyekyange gulabyeko oyo mwana ngenze mu mwaka mupya nabadde mu vibe nabadde mu ssanyu buli kimu everything turned out so great byetwabadde twesuubira mu nkwacho ate ffe abafango ntwabadde basanyufu nnyo Point Media kyeyatukoze in fact the Point Media thank you so much. We received our package yaffe twagifunye nga nene nnyo bwe bati twaba tulemeddwe nogisitula twayise Brian nibani ne batusitulirako Point Media wedda agabazi package nga simanyi so Point Media packages ezo zebogerako wedda zogaba nga simanyi ojja kufulamu obuzibu Point Media yewaffe Point Media banage twasimye mukama waffe. Thank you so much for loving S Media. Thank you for loving Matilda, for loving us, for everything. Banange mwebale buli kimu mwe mutufudde kye tuli siffe. Amina. So banange continue showing us love. Ebirungi tukyaleeta bingi nnyo. Omwaka guno nga mukulu Kasiri bwagambye put action in everything that you're thinking about. Manifest your dreams. Biroto tubiroota naye tebisobola kuva mu bbanga ne biggwaawo. Ffe tuba tulina bireeta kubanga biramu ate obulamu bwabwe tubibuwanga tuteekamu action ndota kubeera ku kino ndota kukola kino naye ng'okola ng'ofuna yes
tulekerawo okwekwasa ennyo nti olwokuba tetusabye owulira tosabye nnyo, that is why you're not getting certain things. Hard work. Kasi akantu katera okwogera hard work baki plus what? Hard work. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. When olowooza nti oli wakabi nnyo bimanyi nnyo bw'otakola oli n'akola asobola okukusinga tekiriiko kubuuza kubanga kiri evident tukirabyeko. Gwedde waka weebake ngowooza nze ndi wakabi nze mbimanyi nze mbikola ojja sigalamu ebyo bibuuzi byo nga bano bolowooza nga abatamanyi nnyo bateekamu action ne bakuleka. Kyobola bw'obeerawo n'olaba omuntu nga kale oyo musinga naye ng'akuyiseeko olw'ensonga ye ateekamu amaanyi mangi ate nga gwe oweekakasa ekintu okimanyi naye tuteekamu energy. Naye nga Point Media tweyanze Point Media, thank you so much. Tetunakuwala nnyo by'oyo wayiseemu omwaka oguwedde ng'olaba tewabukoze bulungi. God has given you a second chance to do the right thing in this year. Kati n'olwekyo take advantage of this time. Mukulu Kasirye atubuuliridde, we should listen to those words because they are very, very important. Words of wisdom. Words of wisdom. Oba olina kye wabadde tokoze omwaka oguwedde. Wisdom ono waffe gwe tumanyi waffe omutuufu. Twaga tuyingire mu style. Wisdom kaye. Naye nga bambi awe tuli bane mukulika eyo olunaku lw'eggulo twavuddeyo. Lot happened. 31 gw'abanaye babadde lunaku. Anaye waliwo ebintu bye neewonya. Waliwo pastor omu yagendawo n'alagula n'agamba alien skin nkwegalize mwamulaba. Yagamba nti no kasi naloose Katonda yandaze nga luwe ekigenda okubeerawo mu nkwacho nkwegayiridde oba tosobola tokola nkwacho simaba mwamulaba kasi tomulaba wala yayogera era ajja kunoonya kuba fango ne bajja kubuulira naye nga mukulike ababadde mu nkwacho abadde mu nkuuka mwonna wonna wabadde naye leero twogereko ku bimu ebyo tujja byogerako mu maaso awo naye tusooke tugende n'ebimu ebiri awo kasi twakulabye jjo omukulu kasi yakuwadde abayinja go gonna mu bitiibwa n'ebimuli byo byonna mu bitiibwa. Njagala nkubuuze nga nfukamidde kubanga kati daddy waba yatulaze nti gwaliko ebintu by'esuddiye mujja bisuddiye Masaka. Gomanyi daddy kyagaba yadde akusuddiya busuddiya. Nze ekinkuumira wendi kwe kuba nti anvumye muwuliriza kyekimu n'ampaana. Okitegeera bw'onvuma mba siwulira ne wompaana ennyo mba siwulira kuba saagala kintuuke ku bwongo. Bw'onvuma ne mpuliriza kijja kuntuuka ku bwongo nyiige ntandika okuva ku mulamwa ate era bakuwaana ennyo n'owuliriza nnyo bwe bikutuuka ku bwongo osobola okukola kyova ku mulamwa. Oli bw'akuwaana osobola omugamba nti weebale okitegeera n'omuvinga on naye kati abamu osigala okuba mu kifuba kino kiri okitegeera nti ebiseera ebisinga omuntu okuwa compliment kitegeeza olina kyokola kyasiima okitegeera so kati ate tekiina kusiikiriza kusigala ng'okola ng'okola okitegeera kubanza ekyenkakasa kimu akayimba ke bayita obuzibu bwava ku nduulu n'eyakayimba obuzibu bwe bwava ku nduulu okitegeera nti enduulu eba bagikubira si mbi nnungi naye oyina okuyiiya engeri gy'ogikontrolingamu n'etakufuga okitegeera abantu bangi babeera eyo ng'atambula takyali nya kino okitegeera naye kisobola okuziba amaaso n'otakola birala okitegeera so alien skin ng'omuyimbi mwagala era muwagira okitegeera era bye tubadde tukolanga byonna bibadde nga ku merit by'omwogerera nga biri kuki ku merit okitegeera olw'ensonga nti abantu mu Uganda abasinga baatyawo babatya n'amazima oba olw'okuba bayagala avugire ku side eriko numbers nti at least ne bwalimba awaayiriza ono ngeri eriyo numbers weekanga nga abamu bava mu bantu ne baba bali kuki ne baba bali ku kituufu kati nze nasigala ku alien kubanga nali nzikiriza nti ali kuki ali ku kituufu ali kwala ali abantu babaagala okitegeera so kiba evident n'embikolwa byako. Why not? Okitegeera kuba olunaku lw'ejja ayina ekintu kyakoze ekiyinza obutagoyinga mainstream abantu kukimanya. Show ye nkwacho we yawedde bwe yamaze okuyimba bw'ati ne bakola ring ku bonna ababadde bakola nabo ku stage ne tudda wakati we bati ne batambula nga bagamba kimubeerako ne tutambula nga omanyi mugenda kufuluma venue bantu balinnya amamotoka batandika okukola kyotambula nagenzo la tufuluma venue vibe yeyongera ne ngambe nonno vibe nze mbimanyi eyo vibe etandika ng'esaaga eyinza okuggwera embalala nga mutambula ne nva mu saako bweti nga ndabye manager Musa manager wa Alien ne mugamba manager moroka yeeriwa nange ateriiwo
nana netuulamu eyo nga kitegeera kuba nadde osobola okwekengeramu uko ekiŋŋaano fuluma ebweru ku nnaku ng'ezo nti abantu baba bangi si oseparatinga bulungi mu bantu bangi kati era kasitanda tudde mmoloka n'ensika baatambudde okuva ewankulukuku ng'ayagala tutambula n'abawagizi be paka ku fangoni ng'ekibinja ky'abavubuka kijja kisibyeko kitambula naye ne bajja nga omanyi nti bayise mu ndeeba bazze basolodde wali ku lawundi ekibuye bayise ku poliisi nga batambuza ku bigere kati bwe baatuuse awo ku military oba military yabeekengeddemu oba kikwaffe twadde mmoloka tetubirengera nejje bagugumulamu awo n'embooko buli omu n'akwatalirye naye nga babadde batuusa mu military we yakoze eki bwe yabagugumbulidde okitegeera so kitegeeza nti omuntu ono abawagizi be tabasuddiya busudiya nti abaagala ebyaddala ate ne bwe kiba kyakuba nti bwe bamuwa vibe ne vibe agibawa nti kati vibe baatambudde gwe muwagizi okubaga oyinza okwesanga omuwagizi omu yabadde alina kuddana mu direction endala ne beekanze bandi wako ne batambuza okitegeera kati attachment abantu abo gye bajja bafuna ku muntu oyo ebiseera ebisinga nti kati mwe abalala bye mubuusa amaaso okitegeera gwe oyinza okubuusa amaaso n'ogamba kati ekyo kitegeera ne kati buli mwana yatambuliddeko mu layini eyo wadde embooko yamukubiddeko aba musanyufu era ng'akimanyi agamba ddala mu butuufu ono soja tusobola okukola ki okukola naye ebintu bingi okitegeera so byonna bye tuba tudifendinga biri ku merit tebiriiko bya musudiya tebiriiko bya ki ekituufu ebintu ababikola ki ababikoze aye nga nomusudiya tekuba kubi kubanga ye waakabi omwaka agwetisse n'abataagala musudiya naye balina bye babaddenga nabo ne babasukkako ne bagamba ne guno omwaka Moze abadde muzibu ne guno omwaka Jose Chameleone abadde muzibu ne guno omwaka Beba abadde muzibu guno omwaka Bobi Wine abadde muzibu nti buli omu afunyeeko akaseera ako bwe bamupraisingira nga yali kuki nga yali ku top okitegeera so tozimba mutima nga balina omulala gwe bapraisinga muleke naye akaseera kakanyumirwe oyinza n'okuba nga akadinda kugenda kuba mwaka kasi tumuleke anyumirwe nkulu kasirye so anyway kati nga tukyali awo bintu bingi ebyabaddewo jjo mu Nkuuka naye ne tuvaayo naye katusokere wano ku fangon abadde wankulukuku bantu bangi badde bagamba tekijja kubeerawo tekijja kukola bantu bangi abamu nga bagamba n'okugamba nti alien skin yagwa era mu kugwa kwe bantu bangi newakola birthday tukyasobola kugenda record yakola ku Freedom City takyasobola kuddamu gikola mbu bikibe badde bagala ebintu bingi era abamu nga bagamba nogamba tusibawo ssente wankulukutu abantu basobola kukola ki gendawo so ebintu bingi nnyo naye jjo nkakasa ffenna twalabye nga si byakulimba abamu wadde boogedde ebintu bingi mbusimayi tiketi biki mbusimayi biki byonna babyogedde naye ekyo kirekawa aboogera nsokera wa Matilda abadde bagamba nti alien skin yagwa ate ne balaba results ezo kubanga abantu bangi babaddeyo abantu bangi bakabya amaziga okulaba obulabi nga alien skin ali awo kirekawa abantu kyengenda okusookera ddala okwogera shame upon all of those people mwena muswadde mwena mwaswala mwena mukyaswala nnyo okwogera ebigambo ebyo byonna nze mbiyita byansimattu kuba mwali temubikakasa nammwe nga mwogera bwogezi mwogera byammwe kuyisawo bye mwagala kukyafuwaza kibanda waffe oba okitegeera naye yabalazeeko oba okitegeera bangi abali badde bagamba nga bwobadde ogamba kyeyakola kyakoma lumu eyo concert yakoma lumu ku Freedom City kati ebintu bino tugenda bituna emirundi ebiri olina tugamba nti abantu bajja kugendayo nga bamaze genda bivulu ebirala bagende nga ku ssaawa 4 kambagamba abantu batuuseyo mu budde ate nga basimbye layini ate nga bali mu order tewabadde nsasagge tewabadde kavuyo bayingidde in a very disciplined way oba okitegeera era nkakasa n'ababadde ku security tebanda kufulumyako ku report nti abaye b'enkwacho balina obuzibu bwe babaleetedde nga batuukiriza emirimu gyabwe oba kya esi n'ekirala nti omuntu oyagambanga nti no alien skin kyafuna ku Freedom City tagenda kuddamu kukifuna tomanya munanga izobanga ye mundaba ye alizobanga ali mutuufu neera nga nze ndaba nti era of course si kye yafunye oba okitegeera nti ekya Freedom City kyajja out of excitement nti bananga wani oyo alien skin ani gwe yakubye ani yamukuba kati abamu ne bajja omusupportinga nga bazero okuba maybe some didn't like Palaso olwokuba yamukuba like people came with different reasons for supporting alien skin at Freedom City. But this time around with Nkwacho Festival,
bazze lwa mukwano ababadde mu nkwacho nga si sympathy simanya ate they came as true fans that love Alien Skin. They didn't have any other reason, they didn't want anything, bo babadde bagala muntu ogwo Alien Skin ye yabaleese. Gundi teyakugambye, gundi teyakukase, gundi teyakuwaddeyo enguzi, gundi teyakoze stunt ibazze okumusupportinga him as their artist. Era ng'eyo credit era njiddiza Alien Skin nti okuva we ebyo byonna azza maintaining abafans be nga fan base ye ekula bukuzi. Okitegeera tomanya niyiza okubayo n'abakungu abandiyagadde okujja naye nga babadde baga nkwacho. You know some people really judge nga agamba bandaba batya mu bantu nga abo bakola batya naye ate munanga abantu munaye be balina omukwano ogwa ddala. Okitegeera era bagulaze Alien Skin era abo bonna babadde ba undermininga abantu bafunye ekyokuyiga nti omuntu tomwandamininga kuba sigwe yamuleeta. Okitegeera sigwe yamuleeta, sigwe yamutonda, sigwe aplaninga destiny ye. Bana bagamba oyo tumuwadde omwaka gumu emyezi ebiri tagenda kugisuka. Ani akugambye? Yakubye sho mu omwaka nga guggwa. Okitegeera abantu abamu bandibadde bagenze ku church ne basaba noli nagange ndagenda mu nkwacho. Abamu bandigambye luli eri tubadde ngawo nga enkuuka kyekivulu ky'omwaka. Okitegeera nga kyekivulu ky'omwaka era nga buli muntu waba ava ku byakola naddala abantu bano betulaba bebayita abawansi simanyi jiri bebafuuka abawansi naye nga olaba nti everyone bwava mu byakola agenda ku nkuuka. This time around kyakyuseemu baba divides, people divided themselves. Okitegeera nti wabaddewo competition era ne yategese enkuuka competition yagiwulidde era yagirabye yagifiirinze. Okitegeera nti tekyadde kyakusaaga nga bw'olaba nti these normal shows, it was a 1 in a million show. Okitegeera kubanga bali bagamba olwokuba yagitayo ku public holiday nedda public holiday eri very competitive. Waliwo zino public holidays nti independence nti Christmas nti these other public holidays ezo zo zibeera normal public holidays but this was a very different public holiday. Olunaku olwo buli muntu waali aba alina kyanoonya ab'amadiini nabo baba bayola flock zaabwe. Like it's a very very busy evening. Competitive. It's very competitive. Naye olaba nti Alien Skin yasobodde okusikayo abantu mu comfort zone zaabwe ne bavayo gye bavudde. Sisubira nti abagenze bavudde Wankulukuku yokka oba Kampala oba Makindi awo bavudde mu bitundu ebyanjewolo ne bajjewa Wankulukuku okumusupportinga. Era Alien Skin, I want to congratulate you. Ochiraba Essie. I want to congratulate you. I appreciate the discipline that was maintained during the Nkwacho festival. Abawagizi babadde patient, abayimbi bazenga ne bayimba ne batambula ne bagenda. I want to appreciate Bebe Cool. He did a very great presentation. Abantu babadde basanyufu babalaze omukwano. Ante ebintu ebyo nze njakaba tokabira ku show mukwano nsobola okukaba kuba nkubulire what I saw with Alien Skin nti this thing I don't know simanyi abayimbi abalala bakire oba bakimukopako but he knows how to manage his flock. Amanyi okuwumbawumba endiga ze. Abawagizi be bempita endiga. Okitegeera nti amanyi bakwata, amanyi waba managinga nti nabaze kugundi nga maybe andibaawo babadde bagamba Bebe Cool si waffe si wafangoni oba bawalana Alien Skin. Tewaliyo yajjayo njala yadde obusagwa. They were only supporting whoever was stepping on the stage. Bazze kunyumirwa. So thank you so much, dear fans. Omwana Matilda ona badda natokkwabira ku stage. Kasirye omasoko tuulye wakati mu mbeera nga ebintu bingi ebadde byogerwa mwe mulina okubanga omukulu Abitex emabega kaawo ng'ali mu press conference emu yawera nagamba abantu bisagala bayimbe kwaliko Ronald Mayinja kwaliko Bebe Cool kwaliko ne Alien Skin nagamba botayagala basale. Okitegeera ndoza nalowooza nti kijja baluma nnyo ne tuddako eno ekintu ekyo kirekawa performance y'enkwacho kirekawa bapromota kirekawa n'abantu abalowooza nti Alien Skin yali yagwa. Okitegedde
era kijja bareka we kyabasanze nti omuntu ye waaba alowooza nti wagwa kati ogenda laba ku kivulu kino eriyo agenda okujja akuleetera obujulizi nga ye akulaga kyasaze nga ye kyayagala okuwulira gonna gyanaabijja nga ye kyayagala okuwulira kubeera nakati olwedde waliwo abagiyita flop okitegeera ye kyayagala okuwulira mu nsi buli kintu kiba kituufu okusinziira ku ani akikkiriza naani akyogedde okitegeera so kaakati bo eri asobola okusigala ng'agamba nti tekyakoze tekyakoze okitegeera ekivulu kyakoze ebyaddala okusinziira ku muntu gwe mbadde mugamba nti yagwa na biki yakakubye akasaawa ebyaddala ne kasaba woota abaabaddeyo n'abasobodde okwogera ku mazima bajjagga bagamba okitegeera kale ate nze ng'amazima gokka genjogera ate ng'abaddeyo teri muntu asobola kuditamininga kugwa oba kusituka kwa muntu nabagambo yaba Katonda era ne mbukola statement nenga nti buli wolwanisa omuntu ng'ali mu biseera bye oba olwanisa Katonda yennyini bebekulu yennyini yazze ku stage n'akyogera naga alien skin si ayimba ennyo naye kaseera ke era naali yenni naye kennyini yakyeyogerako naga sinza ayimba ennyo naye kaseera kange kati omuntu mu kaseera ke ebintu bingi ebibaawo nga naye kennyini tabitegeera bulungi nga bibaawo bubeezi nti Katonda amuwa bubi nti awo oyitawo wani oyitawo asobola breakinga barrier yonna kati gwamwesimbyemu osobola n'okugwa naye kubanga oli mu kulwana n'amaanyi g'otamanyi okitegeera kati abantu abamu bagenda ne beerabira nti nammwe abammwe be muwaana balina feva ze babaddeko ez'amaanyi nga tebasobola kuzinnyonnyolera ng'omubuuza ne gundi wano wayitawo otya simanyi gundi kino wakituukako otya simanyi naye nga kaseera Katonda akwata namwana agakakati kaseera kako gwakola ki gwavuga okitegeera kati weegenderezanga nnyo okulwanisa abantu bwe batyo ng'olaba omuntu atandise okukyusa standard z'ebintu kwe bitambulira amenye etteeka lino ye n'aligolola nga bw'alyagala ne kifuuka okitegeera najja n'astanding against abantu bokkiriza nti bateekeddwa okuba nga bamukubisaamu okitegeera bamwe balina experience balina money balina influence ey'amaanyi n'abanga abayitamu kati gwe n'omuba nga mu mutwe gwe tonneebuuza lwaki akola ki lwaki abayitamu okitegeera ag'amaanyi bw'oba otyagala banga ag'obuntu nze mba mbuusabuusa enzikirizayo okitegeera waliwo kye bayita ebiro buli muntu asobola obbeera mu biro bye n'akola ki n'abyeyagaliramu tekitegeeza nti mu biro toofuna challenges kuba ne mu ebyo ebiro obaako by'oli mu kuyiga n'okusoma n'okukola ki kati challenges ezo z'ofuna ze zikuyambako okuba nga ogenda okutereeza ogenda okudda ku luno nga kiri bbeto ogenda okudda mu luli nga kikola ki nga kyongedde okulongoka okitegeera so nze nzikiriza omuntu atakwagala aba takwagala ate aboli awo tali kwagala oluusi abamu abatali kwagala oluusi abamu abasobola okukyuka kubanga eri atakwagala nga naye tamanyi lwaki takwagala naye nga takwagala olw'okuba yawulira nti gundi gwakkiririzaamu takwagala takwagala oba olw'okuba yawulira nti mukwano gwe akwogerako byo biti ne bwe biti takwagala kati nga tannafuna mukisa ye tandika kweggula matu nakugula ndowooza ye butakujajinga kusinziira ku Matilda ye n'akujajinga nga ye n'asobola okukola kyokufuna yensonga lwaki olaba abantu bangi ajja n'akugamba nti aliyeni simwagala n'amala ebbanga ng'amukuba ne bw'afuna omukisa ne basinkanako ne banyumyamu n'alaba n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe n'engeri gy'abeeramu n'abantu be n'afuna ekifaananyi ekiralaga kino mbadde sikimanyi kati waliwo omuntu omu yaŋŋana nali mmanyi ekibeera ku fangoni ho ti omukka gw'enjaga gubaawo nga guwunya gubuuka eno n'eri ne bwe yatuukayo yali surprised nga tawulidde wadde akakka tawulidde wadde ki ebikoola byabo babyegaayiza yes naye ebizeezeze egisigadde emirala waliwo wogenda ffe twagendanga ku studio nga either osobola okusanga abanywerawo enjaga oba n'osanga obuwala nga busimbyawo layini okitegeera kano kagundi kano kaali abakolawo naye otuuka wali n'osanga abavubuka abalimbyabo bano bakuba bikonde bano basiiga motoka bano bakola ki okitegeera so ng'otunuulira environment ng'eri very conducive kyova olaba ebeeramu n'abaana abato ate ne babeerawo nga bali okke okitegeera so kakati omuntu asobola okuba nga ekyo takimanyi kati nga bw'anajja n'akisemberera n'akimanya nga bijja kuba birala osobola okuba nga tomanyi lwaki omuntu akola byakola kiringa waliwo omuntu omu yali ambuuza n'aŋŋamba n'abo abaana abali e Saudi Arabia bali watha okwogera nabo ngati mmugambye nti omwana nga kadaama n'akuvuma bw'oba ofunye chance eyogerako naye nga tomuddiza muvuma yogerako naye oyinza okumutegeera ate naye n'akutegeera oyinza n'okwesanga ekikuvumya sinsobiiyo nga wamusanze mu frustration ze nga anoonyawo ziwummuleza nambuuza lwaki mba njogera naye ne mubuuza obadde okimanyi nti abaana abasinga abali ku byeyeeyo
product z'abasajja ababazaalamu ne bagaana olabirira abaana nga bagenda eri kunoonya ssente labirira abaana baabwe naye nga bakimanyi nti bakadde baabwe gye bali emabegakawo eriyo eyaŋŋambye nti nze mukadde w'abange gye bali ate alina bulungi n'omulimu alina omulungi seetaazina naye yaganda obbalabirira nze mbalabirira kati omwana ng'oyo bw'omusanga nga yava wano not by choice naye nga yavaawo olw'embeera osobola omusanga ku mutimbagano ng'akola ebibye nga waabikola buli ky'omugambako kyonna ne wekiba kituufu ne wekiba kikyamu naye nga kiyingirira ekyo ekiri mu muwa essanyu essaawa eyo asobola okutabukira n'akuvuma kati okusobola okumanya kiki lwaki omuntu ono anvuma osobola okuinterakitinga naye given a chance bwe mwogerezeganya osobola omutegeera naye n'akutegeera kyova olaba nze ku social media n'oba onvuma sikuvuma lwaki ndi empathetic enough neteeka mu bigere by'abantu ne ŋŋamba gundi ono wanvumidde ekintu kino nga tammanyi gundi ono wansaliddeko ekintu kino nga tammanyi wateeka okubaawo ensonga wateeka okubaawo ng'alina kyayitamu ekyenjawulo naye kyesikola ki kyesimanyi kati ekyo kinyambako obutakuddiza muliro gw'okola kigonzeriza kyovula abantu banvumye abantu bani followinze oba oliawo ngazzeemu followinga ng'ate komenti ze zikyuse kati ng'atunudde n'agaana naye asobola otulamu n'agamba buli gyendaga n'enkometinga ebyekisiru bambulonkinga banvuma naye wano nga tebanvuma kakitegeeza wano nina kunoonyezaawo mirembe olugezigezi lwa kandutwalewa kandutwale ewalala okitegeera so kati oluusi osobola okujajinga omuntu nga tonnakola ki tonnamusembererako naye omusemberera n'olaba endowooza ye n'owulira ne ku lugendo lwe osobola okumanya okitegeera abantu bano monsters are not born monsters are made okitegeera era nkukakasa tolaba olwaleero tubadde boogera ku sobi biki na biki naye ng'obadde otudde ne sobi ng'abadde akyali mulamu n'omubuuza ekyamutuukako ekyamutuusa ku kufuuka sobi osobola obbaako by'ozuula bingi nga bisobola okuyambako taasa abalala batandifuusa ekyo naye ggwe buli wojja n'ojajinga karakita ye nga tosoose mubuuza naye ki ekyatuukawo n'akuwa olugero lwe n'olumanya osobola osigala ng'okola kinga omujajinga so tulekerawo okujajingira abantu ina distance kati eri abantu abakyaya abantu olina gaasi mwagala ng'oli awulira yandiyagadde ogenda mu kivulu kye naga ne baabagundi awulira atya ati nagenze mu kivulu kyali yeni kati nga ye takwagala tagenda kuwagira olwaki olwaba abagundi wabula ate nga ne baabagundi oyo aba yeetaaga okugjawo eri embeera n'atunuulira omuntu critically okitegeera so alowooza nti aliyeni yagwa agenda sigala kyalowooza alowooza nti yakuba agenda sigala kyalowooza kubanga ne bwekyandiwedde nga wakalu era eriye yandigambye nti yagwa twabagamba era eriye yandize namudifendinga nagamba mugamba temulina kyemutugamba ekyo tekirina kyekikola ki tekirina kyekikola okitegeera so tulekera tuwa abantu omukisa buli omu alowooze nga bw'ayagala naye numbers don't lie. Yes awo wenyini kasiri no awo wenyini kasiri njagala okubuuliza omukulu amanyi yali atugambako emabega awo nti December agenda kuba bitulekedde alekeremu ku balala bayimbe kale waliwo bagamba nti abalemesezza kale yagamba yagala balekeramu bayimbe naye ate we yabadde awo abantu n'ababuuza nebagamba twagala omukulu okole ki okomewo oyimbe kati twaga tutunulire olugendo lwa Alien Skin 2024 kusuubira kitu kale tuyinza kusuubira ki mu Alien Skin yakoze performance ye esooka mu 2024 ekyo kyabadde kirina kukulagirawo ti si wakuwummula singa abadde wakuwummula 2023 yabadde alina kuyimba wakati w'essaawa 5 n'omukaaga n'ava ku stage ne waba yalinze omwaka ne guyingira kitegeeza yazze nga lumu already yabadde aguyingidde ne performance okitegeera bino ebintu tubyogera oluusi noga nja kulekulira nja kukola kyosobola okuba nga kyoyagala naye osobola okutuuka nga olaba dimandi y'abawagizi b'ekyakola ki ekyalimu okitegeera ate osobola n'ogisuula era stiiru nga layini ng'osuulayo kulaba kikikola kiki kijja okitegeera bw'ogisuulayo nga layini n'osigala ng'okola kino olaba ekigenda mu maaso n'odda n'oba ng'osobola okukola okitegeera nti omuntu asobola okuba nga yasalawo ekintu naye mu busungu n'agamba ku kino kyokoze nekyusiza sigenda kikola nga nabadde nakikola ki nga bwe nabadde nakisalawo kitegeera naye bino ebintu by'endongo biringa mwenge nina kyali wange yaŋŋamba nvudde ku mwenge abe mugumya yaŋŋamba kasirye nvudde ku mwenge siddamu gunwa wayita ennaku bbiri ngenda olaba abe mugumya yeebagajja eccupa yaki ya kirabu kakati ne mugamba
Nengamba Patricia okimanyi abbe ennaku bbiri emabega yangambye avudde ku mwenge. Patricia nagamba tubyogeranga kitegeera tubyogeranga n'obivaako nomaana okola kinokomawo endongo tebagidduka tebakulimba. Etagaza musajja nga yafuuka looya amasuuti agasiba naye n'omusanga ng'ali mu studio yeekalakasa ng'alabira ddala omuzimu gumuyita gugakomawo wano. Abakyova kaminze era kyobola mulimu abasajja boyina okuwa ekitiibwa. Omuzimu gw'endongo ogumanyi at least osemberera abadongo. Ojje weegendeeze nze nali simanyi lwaki Honorable Muhammad Nsereka asemberera nnyo abadongo. Alina abasajja abagezi basobola okubeerawo ne bakaana ebyobufuzi naye ng'ate mukwano nnyo gwa katolobwamu. Kiba kikusika busaako zikola kyozikomawo. Kati otunuulira omusajja nga Peter Sematimba paka nakati osobola okwesanga ng'alina waalina akasitudiyo nga yandiyagadde okakola kaki kubeera waliwo gye nawulirako emabega keeri nga oba yali before covid ng'alina gwe yali yaga okwegatta ne bakole studio nti kisigala kikusika. Kati ono eyabadde yakagijjamu omwaka gumu nga ne success agifunye. Muganda wange ogifuluma kiba kizibu. Tosobola kweyo piiki tosobola omukwano ogwamulagiddwa. Mu mwaka ogwokubiri nzikiriza nti oyinza okusobola kubanga omwaka ogusooka guba gwakwekubako nfuufu. Kati enfuufu bweggwako n'olyoka otaaliko siigako ekizigo mu gwokubiri. Kadagala kusulako kizigo. Guli gwadde gwakwekubako nfuufu. Kati enfuufu agikubye eweddeko guno gwakwesiiga kizigo. Okitegeera. Wali abadde bagamba babadde beesunze. Kasa omusajja atugamba avaawo katumulinde. Naye kati ennaku ebatta. Ennaku teyina kutta. Obagamba bootyo nti mwaka gwakwekubako nfuufu mukati ajja mu style. Okimanyi osobola okumpa ssente nga nnyingi ne zitangaggawaza. Naye ne zinnyamba okubeera mu levo okutuuka ku levo nga eziddako zingaggawaza oba nga nsobola okukozesa amaanyi ago gennyini okugaggawala nga nekubyeko enfuufufuufu obuntu obubadde bunsubwa basic needs nenzinafuya. Kati bwe mmala onnafuya basic needs nengenda mu kukola okwaddala teri muntu asobola gaggawala ng'okyatawanyizibwa basic needs. Kati oba olina kusooka kulwanaawo okitegeera ne maziro hierarchy of needs kyekimu ku byolina okulwana era kasita olwana n'ozitereza n'ostabilize nga tokyeraliikirira renti tokyeraliikirira kyonoolya tokyeraliikirira bw'onootambula ennaku zino kati nga abali ku mutimbagano tokyeraliikirira data ng'ebyo byonna olina embeera gy'otaddewo ebistabilizinze kiba kitegeeza oba weeseetinze okukola kyokutambula. Kati bw'oba tonnabistabilizinga kiba kitawaanyamu tibasobola n'okuyitira opportunity nnene ng'ebagiyitidde tolinamu nazigenda kukutuusa weeri oba ne bagikuyitira tosobola gi-executinga nga mu position weeri tolina muntu asobola kwesiga kukola ki kugamba ti kakwese togikole naye oba weeseetuddemuuko n'osooka ova ku leve eyo kati ate ebyoba olowooza biba biralamu okitegeera. So kati guno omwaka gwekubako enfufu n'osooka ojjawo ebyo kati mu gwokubiri singa osigala ng'okyalina amaanyi ago awo ogaggawalira okitegeera. Kyobulaba omuntu asobola gaggawala nti akikubye omwaka ogusooka na biki omanyi ensobi z'okola mu ssente nga wakazikwata. Kati mu guno omwaka oba otandise n'okubeera zino zifulume oba omanyi ebituufu ebyokuspendingirako kubanga wali oba okirabyeko okitegeera ate oba amazima ogamanyi nti wadde oli w'amaanyi time esobola otutuuka n'okkakkana naye mu kaseera ng'okkakkanya eki ekikumaintainingisa kubanga olina obulamu bw'ozimbye obusobola okuyamba obbeerawo okitegeera. Waliwo enjawulo nnene wakati wa Bobi Wine Bebe Cool ne Dr. Jose Chameleone okitegeera ng'ekibaawula nti waliwo abayina a sense of stability mu bulamu bwabwe n'ebirala ebigattako okitegeera ne wabaawo atakirina nnyo kati waba bakola kiwaba wabaawula nti ono kyokka kyeyeetaaga okuimprovinga awo kyova olayinza ebiseera ebisinga embamba twala emisinde mbu tebaakola zirebo mbeera mmanyi nti kati wano we baatuuka nga basic need bazirwanisa basobola okusetinga ono ne bakola ki ne bakola ebisingako okitegeera. So omusajja aba yasazeewo sigala mu ndongo asigale kubanga gwe weebuunye bantu bangi ababadde mu ndongo eno n'emyaka 25 tebalitayalinga nga ate ng'abadde b'amaanyi kati gwe w'omwaka ogumu oba obutagala ki oba opapa ki omulabiki abantu nga bakyakwagala Katonda akuyambe mu kisaago kuwadde kaseera ko kitegeeza kama akaseera ako nga bw'oteeka mu bintu akaseera ko ne bw'onaaba toyagala wummula akaseera ko ekaggwako kakuwummuza. So bw'obanga okyali mu kaseera ko biveeko ebyo okole ssente okole endongo abantu bakwagala basanyuse just elevate the business naye nga bw'oba oyagala okunnyuka
kati fango ni guno omwaka gubeere gwa kugizimbira structures efuukerebo esobola okutegeka ebivulu esobola osayininga abayimbi abalala esobola okukola ki then awo osobola okuba nga ne woba tonnyuse naye ng'osobola okwafoodinga okukuba shemu oba 2 mu mwaka ate ofaaki we wandigambye nti kaŋŋende wano omuyimbi Chosen yagenzeewo wandigambye kaŋŋende wali omuyimbi ani Luga Media yagenzeewo wandigambye kaŋŋende wano Coach Kerementi yagenzeewo kubanga obakoze ekyo bazimbye kakitegeeza okukugeza kitegeeza gwe kwata bukwasi afangoni ogizimbire structure ezinakuyamba okugenda mu retirement gy'oyagala kibe nga kisigala kikola. Yes, tubadde tuli ku fangon ekyabadde wankulu kumwakirabye mwena so tugenzeko mu Nkuuka waliyo emize egitatambudde bulungi embeera y'obucupa waawo omuntu gwe nasoose n'endaba atali nga tetunaba kugenda ku rage yaze n'ayimba n'amukuba obucupa ndowooza oba kiki nze nawulidde ne Afipowers ng'ayogeraawo ng'agamba nti yalowoozezza bwakuba upcoming ennyimba z'ayimba bali abantu bazitegeera n'eddakiika emu rage we yazze ne bamukuba obucupa aba okitegeera omuzogo gwaliko emabegakaawo naye ate kati guzze nnyo naddala mu kaseera kano nga twakava mu ssaga ya Azawi ne rage embalala so kansokerere ewa Matilda ensonga eyo y'okuba obucupa aba artists okyogerako ki? Of course kisigenda kwebuzaabuza nnyo kikolwa kibi nnyo kiri very disrespectful and very demoralizing nti ku muntu yenna ng'abadde azze kuperforminga gwe ng'okanyuga akacupa ako imagine it's your person ng'omuyimbi oyo mumanyi personally nayambuka ku stage eyo ne bamukanyugira akacupa how would you feel oba gwe kennyini weerowooze moga ne kati singa nze mbadde omuyimbi nga nyumidde ku stage eyo ne bankanyugira akacupa mba ngenda kuwulira ntya oba okitegeera kiringa nga bwe twabeeranga ku ssomero omuntu n'agenda ku platform okuyimba okumiminga oba do something or speak ne bamubuwinga evaayo buubi kyebyo those things are very demoralizing and very disrespectful oba okitegeera ate nga singa bakimanya nti buli we bakola ebintu ebyo amannya g'abantu ge bajjiddemu ge gafa yes kubanga kigenda kusigala nti no abo babadde bali ku lwagundi babadde mu Nkuuka omuyimbi abeerengeyo ng'agamba nze saagenda mu Nkuuka kyotegeeza nti act ewe ebeerawo kiba kikosa enkuuka in future not just Nkuuka itself but even other events singa ekyo ekikolwa kibeerayo kubanga bibadde nga tebibeera mu Nkuuka yokka ne mu birala lwakuba bibadde byakendeera nga luli byaliwo lwa politics era gonzijukira gwe baabikola yali Bebe Cool ne Big Kenzo abantu abo olw'okubanga politics naye kakati kyakomyewo there isn't any political issue Nkuuka yabadde y'abantu bantu badde banyumirwa the king was expected to be there anti abantu bagamba nti abaazawi be bakoze ebintu ebyo no sigenda kukiteeka nnyo ku baazawi lwa nsonga nti abantu nga mwami Kasire bwe yagambye sometimes people do things nga frustrations zaabwe naawe omuntu you can't understand where they are coming from kuba nti yazawa inawe yamiridde n'agamba please do this okitegeera nti people are just fighting battles that are not theirs wetaddeko obuvunaanyizibwa obutali bubwo oba okiraba did Azawi perform ku Nkuuka si kakasa saamulabyeko nange naye kaakati wandigambe nti maybe bwe baamulabyeko obusungu ne bubayitira ne bagamba yono rage yakola bwati Azawi naffe katumulageko nedda kiri babaddengo abalinyiddwako n'emizimu kubanga tekyabadde ku rage yekka ne omukunja baamukubye obucupa nawuliddeko nti ne Shiba baamukubye obucupa oba okiraba what was that for? It was not called for. Kati abantu abategeka ebivvulu ebyo balina okuteekako rules and regulations ng'ebivvulu ebyo tebinaba kubeerawo gwe bakwatako ng'akuba akacupa nange kasita tunalaba akacupa nga kavudde sayidi yeeri buli abadde sayidi yeeri onnyonnyola paka ebatuuka ku mutufu eyakakanyuze that's how they used to we batwe batukwasaganyanga mu masomero
ntika ejinja livuddewa buli abadde mu ssaaka eyo genda eri waggulu ku staff room okitegeera kati abategeka ebivulu balina okuva okugamba nti no we are just milking money out of people making sure this happens balina making sure nti omuyimbi agenza okuperforminga avayo ali safe omuntu azze okuwagira omuyimbi avayo ali safe abayimbi balina okuteekawo some sort of akakwakulizo nti if anything happens to me on your show you're liable gwogenda okusasulira medical care yange you have to compensate me singa ekintu kyonna kintuukako abayimbi balina okumanya what their rights are. They are very important as the fans down there are supporting as the promoter or the events manager that has organized that specific event. Kati balina okubeera very serious of their own lives. Ako kabeera kacupa. What about if someone just held a stone? Nakuba omuyimbi mu liiso. Ngamukuba ku mutwe. Aga emitwalo 5 bakakadde ke bagenda omuwa for that specific performance. Gaba gagenda muyamba ki? No way. There is nothing. Kati abategeka ebivulu. Me I put it back on the events organizers. Muba muyino because you have the cameras, you have ola basobola okurecording ebyekisiru. Okitegeera why can't you wabeerawo ebintu bingi nnyo ebibeera mu bantu omwo nga people are like their cameras, they're recording artists bali mu ebintu ne balaba ayambadde enkunamyo ne balaba ebyo ebintu ng'ebyo. Why can't you record that specific mufuneyo abantu let others get to learn an example nti omuntu omanyi nti wakanyuga akacupa kano bwati something is watching them and they are going to be pulled out. Olinza obanga obadde ovudde ku shoroza tebakutte oba oliawo mu nnyumba yo ku mulyango otudde ng'agamba sooko jje nakoze ekiwekalakasa si eggwe wano oba kitegeera so ebintu ebalina bitekinga very serious abantu beyoga banegundi bamukuye ocupa what if it's not just a stone a bottle koze ebyo bise ebibeeramu amayinja okitegeera what if oli akutte nfuufu nagiira omuyimbi bano abayimbi beteekamu ssente okitegeera ate n'ekirala kwe ensonga ya rage bye babadde bakosanga balaganga azifu balina obusungu omuntu wakola babitusomesa mu church oli bwakola obubi gwe mukole bulungi bw'oba olowooza rage kye yakola embarara kyali kibi gwe empisa kizola ng'olaga nti ab'embarara balina empisa embi gwe ow'ekampala mpisa ki ennungi ezo z'otulazeewo gw'alaga nti olina empisa nnungi okitegeera we have to judge others by example togenda gamba omwana oyo akunama nnyo nga naawe okunama oba olimba bikipa ojajinga ebyo gundi agenda eri naswazaza wisima lwe lugambo lwembadde mpulira gundi yabadde azawi agenda gundi mbarana nakola azawi bwati kakati azze Kampala naffe katukumukuba obucupa oba nfuna bulungi mpisa kizoolaze kati go what difference have you showed you're even worse than Reggie because they are disrespecting azawi like that okitegeera kati nze nkivumirira era nze nekinsanga nga mbadde MC ku show eyo nga mbadde nga ninawo nyimirira bwenti nga nsobola okusportinga omuntu ne woba bubadde buzze 10 n'endabayo ng'omu yabagenda okulagako abalala nti this is a very bad act because baba balina okuteekako emisango attempted murder bw'okanyuga ekintu nekikuba omuyimbi naafa kati oba ogenda kutugamba nze nabadde nsaaga nabadde mu kasaakaano nabadde nsanyuse osanyuka okanyuga bintu ng'otamira ku ki okuba omutamiivu kyekikuggyako musango Kasire tumaliriza wabakwa y'ensonga just nti mu Uganda ensonga z'obucupa ng'ovudde ku nsonga z'obucupa tubeere specific ku rage kubanga kinene n'okusinga wetukirabira ebintu ebiseera ebisinga bannayuganda ne Uganda nga gavumenti na bikituli reaction tubuukira ku ekyo ekibaddewo naye tusobola okuba nga tulaba patterns ti kino gye kiraga wabi ne tukisirikira ne tutakifaako kati bwe kituuka ne kibaluka okitegeera ebanga ka time bomb kali mu kubala ka counting down nga tetufaayo bwe katuuka ne kababuka ne tubuubuuka security mugiterezeza okitegeera ekintu kya rage kino kyali kisobola okunogerwa eddagala before singa baakimanya nti kisobola okuvaako obuzibu kubanga olutalo ng'oyawukanyeeko ku ntalo endala z'abadde akola ku bayimbi abagenda eri
luno lwazawi lwazze nnyo mainstream era ne wabaawo okuwanyisiganya ebigambo wakati balowooza nti Reggie yabadde omukyamu n'abalowooza nti Azawi yabadde omukyamu okitegeera kitegeeza kyataddewo akakuubagano wakati w'ababiri okitegeera kati ate Reggie akiteekako nnyo nti abayimbi b'e Kampala okitegeera kakitegeeza omutegesi w'ekivvulu naddala ng'okyayagala osigala mu bizinesi y'ebivvulu bizinesi yo bayimbi wali olina okuvayo notakinga responsibility ey'okugatta abayimbi bano ababiri kubanga gwe babaali bazze kuyimba ku kivvulu kyo ekivvulu kyendowooza nti tewaali na stage manager kuba saamulabako kujja kugonjoola nsonga kyendowooza nti tewaali security saagirabako ng'ezza ogonjoola ensonga where was your stage manager where was your security bwe kiba nga tebaaliwo kuluŋŋamya kitegeeza gwe yali alina okujja oluŋŋamye ogambe nti abayimbi ababiri abafunyemu obutakkanya ku kivvulu kyaffe munaatusonyiwa ensonga yabadde bweti ne bweti era n'omakinga sure nti wabeerawo communication wakati wa Reggie n'Azawi okitegeera ne bwe kiba kifaanani ne tukifuna nga Radio alinaani alina Azawi embeera neevaawo okitegeera ne twakitunuulira ng'ekintu kya bulijjo wadde twalaba nti abantu baali bakitutte ng'ekiri siriyasi kati olwaleero Reggie bw'ajja e Kampala oba eno mu Central ne bamukuba obucupa golowooza abeeri bagenda wulira batyanga baakamala okusoowagana n'Azawi ne bwe kiba tekiri in that line bali bajja gamba bwe mutyo bwe mwasasudde jjukira mmwe mukuba bucupa bali asajja batambula n'emiggo nga talina nansonga naye atambudde n'omuggo gwago kwatidde wano katolo singa naakimanya nti twagala kuba ku bayimbi b'e Kampala mbooko abaana agukwata ati so bino ebintu oluusi tubiraba nga byakusaaga olowooza Reggie kati bwe mwamukubye obucupa nakkakkana obusungu bwe mwamukubye n'abivaako n'agamba okay mumpadde essomo kati naye nja balekanga mukole bye mwagala okitegeera obusungu buyinza okuba buli ku mutima buba bweyongedde bweyongezi kyokka kankubulira ekyogenda okulaba teri agenda kitwala siriyasi bagenda kukireka olunaku olumu omuyimbi ajja kusala ave wanadde eri embalala afunireyo obuzibu olwo lwe balijja bakuba endere baactivist bakuno ab'ekikwangala babriefcase activist ab'ekisiru ababeerawo nga bo balinda story ng'emaze kutuuka weebererako mawulire eno story teriko mawulire naye esobola okukomezebwa wano ne muyamba ku biseera ebyo netujoogerako ffenna olwaleero mwenna musiriise naye tomanyi ye Reggie basinkana abagamba atya nti omu babiri lwaki abasajja bakubye obucupa golowooza ye abagamba ki okitegeera tulina okubaako ebintu tulina okutandika okubeera siriyasi ng'eggwanga nti waliwo ensonga gy'olanoga twabadde tumanye enaakoma wali naye weeba etuuse wano let's intervene okitegeera omuntu omulungi kyemmanyi ayinza okuba direct ku bantu bano ye yabakozesa embalala bonna kuba yabaleeta mu kifo kimu bayimbe kitegeeza waliwo enkolagana mu bizinesi obuzibu bwe buba nga buteeberezebwa okuba nti bwavaawo then awalina okutereezebwa tuleme kukireka kugenda wala ate bakitaddemu nnyo ne olaba kati engeri yonna gye bayomba nti bano bayomba nti mu Baganda batandise n'okireetamu ekyo Baganda banyankole bitandika bityo nga buli omu atudde mu ofiisi ye alya buli ssente ze nanguziye ebintu ebibi ebiri evil tekikeera bukeezi ku makya ne kibaluka omulundi gumu kiba kizze kikula kizimba jjukira waliwo emboozi gye twagala okwewala naye ebaddeyo mu bantu emboozi y'abantu okufiiringa nti bagundi batusosola ne bano ne bafiiringa nti naffe bagundi batusosola ne bali ne bafiiringa nti bali bagundi batuvimba na bano ne bafiiringa nti bali bagundi batuvimba gyeri mukasirise teyina fuwero agiri mu kugivuga yensonga lwaki esirika olwaleero bwe kitandika okujjira mu bayimbi fuwero ya maanyi esobola okudrivinga ekintu ekibadde ekitini ne kifuuka ekinene obanga kibaddeyo nga kinene naye nga tekirina ddoboozi ati asobola okkiwa eddoboozi omwana asobola okugenda mu studio n'akola oluyimba n'ayimba byayimbye nga byogera ku ekyo mwamukubye obucupa lwakino nakino okitegeera mwe ne mukisigala nga mukitwala ng'ekyokusaaga namwe ne musindika omuyimbi wammwe agenda akuŋŋaanya essente embalala n'avaayo ne byakola ki ne byavuddeyo nabyo kitegeera so abakwasibwako ensonga okutandikira kwabo abategeka ebivvulu okudda kwa management z'abayimbi abo ababiri
okudda kuki lwaki njogera kwabo abayimbi basobola okutuyambako okuzibikira ekibi ekyandibadde ekinene kisobola okujja mu maaso kubanga osobola okwesanga nga abakubye radio obucupa tebamukubye namukuba lwazawi babasanze batamidde bali mu fujjo lyabo abantu simanyi lwaki bifo byonna bye balonda okukoleramu effujjo balonda kwonoonera mu maaso ga mutanda bayimbi bangi bakubiddwa obucupa ku nkuuka kyokka nga nnyinimu abeeramu simanyi mmwe engeri gye mukuŋŋaanya agazeezeze gammwe agabi ne mujja mugateeka ate ng'ebintu bye mugateerawo oluusi baba tebabiriimu direct waliwo abaakubibwanga olw'ebyobufuzi obwakabaka tebulimu byabufuzi abantu bonna babazaawo abasuubira okuba ne security nabiki n'okuba nti tagenda kuyisibwamu maaso kubanga ali mu institution eri independent kati mmwe ne mujja eno empisa zammwe embi ne feelingi zammwe ne muziragira wali okitegeera muba muteeka damage ku kivvulu ekyo nti abayimbi bajja ttandika okkitya okitegeera jjukira bizinesi yakyo ey'olweggulo ng'ebirala biwedde abayimbi bajja ttandika okkitya n'ebintu ebiringa ebyo okitegeera n'abantu bennyini abayingirayo ku nsonga ya regi omukuba obucupa saagala tugitunuulire ng'ensonga olwansonga waabaddewo okuubagana wakati wa regi n'azawi embalala tewannayita na bbanga regi ajja e Kampala bamukuba obucupa regi asobola okukitwala nti abamukubye obucupa oba abamuwagira basobola okukitwala nti abamukubye obucupa bavudde ku kiri kubanga olutalo lwabaddewo ku social media okuwanyisiganya for the first time okuwanyisiganya kwabadde kungi if okuwanyisiganya was there regi najja n'akuba obucupa asobola okukitwala nti si coincidence singa kitwala nti si coincidence agenda kuddamu empisa emu n'agenda yabaleke oba agenda kureactinga ati agenda kuba mukambwe nnyo tugenda kulinda reaction ye gye tutamanyi oba tusobola okikwatirako wano okitegeera tugenda linda reaction ya regi gye tutamanyi oba tugenda kikwatirako wano kuba wano wewali beto kikwatirako n'ogamba okay oba yabadde coincidence oba teyabadde feka tukivuge nakiri ekyali eri tukijjewo lumu naddala bategesi b'ebivvulu eno bizinensi yammwe mugiryamu abayimbi management z'abantu bano eno bizinensi yammwe mugiryamu bannamawulire zino bizinensi mugikola ki tugiryamu okitegeera so tusobola okulungamya ensonga eyo ne tumanya nti tekigenda kuddamu kubaawo oba tekigenda twaliwanga kikolwa kyakuwoolera okitegeera banga ebinaavaamu biba bijja kuba bibi bisinga biyinza okusinga ate nga bwe nkugambye nti abali mu layimulaiti bano abali mu art fuel mafuta aga petroli mafuta abantu abamanye mafuta ensonga ebatambulirako esobola okuvugibwa ku speedi okusinga kuwetanditambudde nga kiri mu bantu eyo just bali mu ŋŋambo ne kati gano bali ku mafuta bakola ki bwe bazannyira okitegeera so bwe kikwatako basootinga ensonga eyo either yabadde coincidence oba teyabadde coincidence bamanye regi kyalowooza era kimekingibwe straight nti teyabadde revenge abantu just babadde excited nebwe mutakimakinga straight mutwegwe kisobola okuvaamu ebibyo ebisinga so awo tuli bannange n'abantu bano ababeera bakuba abantu obucupa bannange tewali gwe n'obeerako mu bantu bonna gwe n'ofuna akacupa nawunya omuntu ataswala nakwata akacupa n'akakasuka mbwegala bakuwanamu bakikwana out olwokuba labyoyo akakasuse no n'akakuba n'oli n'akola banaye twefuge tubeere abantu abakulu okitegeera atubeeremu n'ak'obuntu nga watugamba nti ekintu kino ngenda kikola oli ate bwe bakikola nze nyinza kuwulira ntya so ebintu ebimu si birungi tuyinza obikola nga tulirowooza nti byakusaaga naye bivaamu tetujja byagala so banaye tweyise bulungi tuwa bannaffe ekitiibwa omuntu oba tomwagala its okay omuyimbi ng'oyo tasobola kuyimbira dakiika 2 osegedde ayimbira eddakiika oba dakiika 3 ezo dakiika 3 relax eddakiika emu oyo muntu bw'aba tamwagala its okay fulumamu kali tomwagala toyagala kulya byayimba fuluma atuula wansi negolyaga mutemwa vaayo gwenyini tosobola nakuyimba muli awo guys wasasudde omutwalo gwe bajja kukusiba wano nga tosobola nakugye wadde akakadde okuliririra omuntu so behave okitegedde so banaye thank you so much happy new year nsaba bitambule bulungi bakasi batugambye batuwadde amagezi actions tuve mu bino ebigambo ekitegedde tutandike omwaka ne actions olina kyoyagala okukola tandikirawo ekitegedde tuleme kumala mwaka tugambe tebyatambula bulungi obudde bugenda we have no time so ndowoozaamu omwaka guno gubeere mwaka go okay we love you so much Brian yabadde camera mbadde ne Kasirye ne Matilda
twesangayo mbagala nnyo Fangon Forest Unit mwenna Point Media Namubiru. Thank you so much. Happy New Year. Yeah.